Mikwano mugibaliko mwasibye mutya kansumenti buli omu ali bulungi abalokole mukama yebaziwe abasiraamu salaamu aleikum mikwano nga kano njagala kagende erimwe bankuba kyeyumwe nagimuli ng'okola ssente n'ozisindika e Uganda naddala ng'ozisindikira musajja kifundangako omuntu alya ssente ezo yaba famire yo maama wo oba taata wo oba baganda bo naye omusajja bw'alya ssente ezo banange kyo kiruma era kirumira ddala kubanga omusajja bakuzaala wekka bamuzaala yekka sisita wo asigala sisita wo muganda wo asigala muganda wo maama wo asigala maama wo ne taata wo asigala taata wo naye bw'okwata ssente n'oziwa omusajja n'agenda ate nawasizamu omukazi omulala banange kiruma tulina wano muganda waffe eyaze Uganda yali akwata ssente ze ng'asindikira baawe n'azimbamu ennyumba nawasizamu omukazi omulala era katunjogerera omwana we yagenze e Uganda asanga nga baawe yawasizamu omukazi omulala ne yeewa obutwa n'afa era ngenda kuba mbateerawo ka vidiyo awo nga mukalaba amaloboozi baawe ge yabadde abaddamu mugenda gawulira era n'omukyala ow'ombaawe bwe yawasiza naye mugenda muwulira nga bwe bavuma ono omuwala nayini ssente tukole eno mu biyumba Omuwarabu n'akuvuma n'akucunya oluusi n'emmere n'otafuna naye bandi ng'oyagala okolera baana bo future yo naye ogenda okomenkerera nga ozeeyo e Uganda nga embeera mbi abaana bo basigadde bwe batyo nosanga ng'ofiiriddemu okufa kati mukwano gwange ngenda kuwa ku gano amagezi engeri gy'ogenda okukikolamu kola bw'oti bw'oba ababoosi bo nga si babi nga basobola okutwala osobola ogulawo akawunti ng'abantu bogenda okuwa ssente tobeesiga genda ogulewo akawunti mu nsi yonna gy'olimu kozesa eyo ID card yo gy'olina bajja kugulawo akawunti obe ng'oteekayo ssente zo buli lw'ofuna omwezi naye baba bajja kusala bw'obeera oli wano ku UAE baba bakusala 26 dirham every month kati bw'ogenda atuuka okugenda e Uganda bajja kuba essente zo nga bakola ki ng'ogenda ne bakutwala ne bazikugirayo okusinga okutwala ssente n'ozisindika e Uganda n'osanga ng'oluuzinze ssente zo ng'oluuzinze n'obulamu bwo kati n'ekirala bamukwano nga tonaba kusalawo kwewa butwa nkuba kyegwe ali ku kyeyo nga tonabasalawo kwefumita tonasalawo kwewa butwa nga tonasalawo okukuba pulaani embi bwetyo sooka ofuneyo ku mutuufu ali closed naawe omunyumizeeko ku bintu byo byonna oba sisuubira nti wali omuntu abeerawo yekka nga talinaawe closed friend ng'osobola omunyumizayo ku biwamma byo omuntu oyo aba asobola okugumyamu sikiwa nti wali omukwano gwasobola okugamba nti kituufu weewa obutwa oba kituufu wette olw'ensonga eyo zino essente zijja buze era zimala ne zigenda bannange okufiira obulamu n'olekawo abaana ate ekyo kintu nakyo kirala nnyo kitalo ddala oyo omuntu oba oyogeddeko naye aba asobola okuwa ku magezi n'akuyamba oba n'akugamba saba onoosaba mukama n'akugumya n'akwerabiza bambi oba osobola okuddamu n'okola ebintu ebirala kasita oba ng'okyalina obulamu kubanga ofiiriddwa ssente era ofiiriddwa n'obulamu bannange mukama amuwa ekyomuliro kirungi amaloboozi mugenda gawulira ngenda gasaako ne bambi kyannaku era kiruma nnyo mingi maama amaanyi gange sente zange zinnuma kubanga nkoneebuledde bwereere musajja nawasiza mukazi mu njumba yange maama mbuulira amazima kyenkwagalamu maama mbuulira kubanga mpulira nga bintamye maama byempulira si birungi n'akamu gye ndi maama kwagayiridde mbuulira amazima maama ddala kituufu abasiza omukazi mu nju yange maama newobeera gwe nga gw'obadde ozikola maama kiruma kubanga byantuuseeko nabiwulidde maama kwegayiridde mbuulira obulumi bwe ndimu bw'amaanyi era ompulira engeri gye nkulooperamu maama kwegayiridde mbuulira
ogiveeko ogimalako n'omuliro nnyabo. Njagala okole ekintu eki toddamu kunsiruwalirako. Gwe bw'obeera ng'owulira ng'oyagala kwogera nange waakiri obwo obudde genda obumale mmanju. Toddamu kunfuula bize ku simu yange mbonterako message ne data wange omumalako. Kati tokyansindikira wadde 10, tokyansindikira wadde 2, era sibyagala. Ono omwana w'abandi gwe nafuna mmala. Ate n'obwo bulaavu obwo wazunzanga obw'ekitundu tobuzze ewange. Nkwegayiridde tobuzze ewange. Ne bw'okomawo nga wuwano tokwatanga kkubo liri wange. Ne wali we twali tewali kiraga nti twababiri. Obusiru bwo okumanya tolina magezi. Nkola ntya endagaano mu mannya gange nga naawe wooli n'olyoka ogamba mbu ate kati ennyumba mbu yiyo maama okajja kazunga oli mu bintu by'omwana wange. Gwe ŋŋambirako amaamako bwe kaba tekaagala kunfunamu buzibu tekadda. Nyabo goyeyita omukyalo omufumbo njagala ombuli oba ebweru gye bafumbira n'ekisooka kyabona njagala bwesonyiwa ebba wange kuba singa wali omanyi omwagala wandibadde osigala wano nze bwe mbeera gwe kyenyinza okukola kwesonyiwa musajja kubanga omuntu ayagala omusajja tosobola kgenda bweru era kyova amagezi toyina ensonga lwaki yawasanze kitegeeza go yayita kuwagala ebisinga bye yali yagala yabizuula mu nze njagala wesonyiwa ebba wange wesonyiwa essimu ye njagala mutu wesonyiwe gwe n'ennyoko njagala mufuneko ku byokkola kuba omuntu omugezi singa wali omanyi ayagala sente wandibadde osigala mu nnyumba yo n'okuuma bbawo n'omulabirira ne kati amagezi nkumanya tolina magezi olaba bakwata omwana ono omulekera maama wo kitegeeza totegeera leka ffe abasobola okulabirira abasajja fe tusobola okubalabirira gwe totegeera ekisooka kya byonna kyeyali yagala kizuula mu nze obwongo bwe butono tuwesonyiwe maama omugaita dda wa bba wange mwe tuwesonyiwe mwe twesonyiire ddala ne bw'obanga okomyewo tobuba mbaligazo ng'oziteeta njagala wesonyiwe bba wange omwesonyiire ddala. Gwe nnyabo njagala weesonyiwe essimu yange okuva n'olwaleero singa nziramu okufuna obubaka bwonna obugamba nti wanvumidde omukazi omanyi gye namujja ono omwana w'abandi ayakanga enjuba ng'olyoka oleeta gwe alinga akaziba matu wamanya ekintu kimu kyakukola ssente era wantuusa gye nalindaga. Nnyabo toddamu kunkubira ssimu. Gwe maama we yakuzaala yali azemu okuzaala ogwokubiri toddamu kumusindikira message ezo omala obudde ontumirako amaama wo wano kajja kanzungirako kajja n'olwana mukaluleesa omwana mulwadde oyo omwana singa ali wange wali mulese wange naye olaba wamulekera nnyoko kitegeeza omwana wa maama wo wamuleka omulaze ne kitaawe gwe mutayagala kuŋŋamba n'emmotoka zinakakonera mu kkubo nga kajja kazunza embaliga kaakati njagala omugambo okuva n'olwaleero taddamu naye okkuba ku mikwano ndowooza kati amaloboozi mugawulidde kyanaku kiruma era kirumira ddala gye oli omusajja ng'osobola okumuwa ssente n'azimba n'atawasa mukazi mulala naye ku 10 osangako nga basajja nga 5 ku 10 sibona nti bafaanagana so mukwano gwe nga tonasubscribinga ku YouTube channel yange mukwano please subscribe share comment like nga tulindira ne video endala ezigenda okubanga zijja ezinatuyamba bwe ziba tezikuyamba esobola okuyamba mukwano gwo osobola okamusharingira mukwano naye mu kifo ky'okuddawo ne wetta abaana abamu basindika ssente zaabwe ne bazirya n'osindikira omuntu ng'olowooza atereka ssente zo n'osanga ng'essente aziridde biki mukwano teweesiganga muntu ate ne bana abarabu tobeesiga era nkotera kimu kozesa ka ID ko genda ogula account mwene ensi gyonna gy'olimu bw'onaaba ogenda bajja kutwala oggyeyo ssente zo nga ssente zo weeziri. Bamikwano kiruma era nze kinnumye waliwo omusajja gw'osindikira ssente n'azikuterekera oba n'azimba ennyumba n'agikuzimbira era n'amaanyi n'agateekamu naye abasajja tebeesigika ate waliwo n'abo abatasobola bikola n'omuwasente nga ye gaakola gwakulya n'awasa buwasa. So bamikwano kyanaku ddala kitalo nnyo sisita waffe mukama amwomuze mirembe naye ate okweta si ye solution bamikwano okweta si ye solution banange tuyige bino ebintu byonna ebijja nga bibaawo mu bana abaana bonna betulaba abasita babafiirako bye bamikwano tufunemu ekyokuyiga nga ffe bw'oba ng'okyali mulamu totuuka kweyongerayo okutta funako omuntu ng'ali close friend wo osobole okwogerako naye
asobole okuwa ku magezi. If not nga tolina omuntu oyo, saba mu ddiini yo, saba ekisa kya Katonda, saba omwoyo omutukuvu ajja kujja akukwateko, ajja kujja akugumye, ojja kulaba ng'oteredde buteresi naye nga tomanya amaanyi gye gavudde, kubanga buli w'obeera wonna n'osaba nga Katonda anaakuwuliranga. Bamikwano, Mukama bampeera omukisa. Bye.